Yes, saya tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi Bampita Ntambi Kimso Namon Rich Boy Maxudi Junior Katongole Julio ogamba otya Katongole Bloody wange kutumiddeko ng'oli Dubai Katongole Julie Dubai kutumiddeko big up on yourself webala kuba nti obetambula naffe webala kuba nti otwagala webala kuba nti osubscribinga webala kuba nti muganda waffe 24/7 buli tuteekayo obeerako n'obuliza mpolampola Tina how are you doing my baby ogamba otya mukwano onkotomideko mpolampola Rihanna Promise Kenzo onkotomideko webala kuba nti otambula naffe webala kuba nti otwagala yes bamuyita Dera ng'oli London Dera ng'oli London UK nkutumiddeko nnyo mukwano nawe webala kuba nti otambula naffe kibyebe nkwagala nnyo webala kuba nti otambula naffe mpolampola yes Adorin nawe kutumiddeko ne bakyali bange bonna Aisha kutumiddeko ne bakyali abalala naye nga tonakulwalero kutumiddeko gwe Bloody wange atambula naffe yes onakulwalero kanduwe Katongole Julio Katongole Julius Dubai oba Julio nkutumiddeko nkwagala nnyo muganda wange wabula kuba nti buli kyetuteekayo wano osobola okuba nti ogenda nomba nti okifuna mpolampola nakulwalero tugenda kwogera ku Kenzo Idrisa Msuuza yes agenze Togo kuba nti asinkana baby we mpolampola omupya naye ng'ate byalina okumanya ebife Uganda nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Palaso aka Uncle Pius Mr. Malamu ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K batadde akayimba ak'etabu bakayita Wankuba genda ku YouTube kuno osooka ogenda okanonyeko mpolampola akayimba bakayita Wankuba Bruno K ne Palaso simanyi Palaso kyazimba but really otunulira nti Palaso ebintu byakola bya tabu Palaso ali serious ne music career ye mpolampola atenulaba ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K naye ali very focused ali so focused otunulira Bruno K nti musajja mugumiikiriza tamala gapapikula bintu bye sono lwekyo batadde akayimba katale Uganda kumunkenke bakayita Wankuba nkusaba Bloody wangenda ku YouTube kuno okanonyeko Wankuba Bruno K featuring Palaso akayimba kano basooka ne bakakolako mpola ne bakavaako naye nga bakatadde producer yakakoze bamuyita Brian Beats webala kuba nti otambula naffe webala kuba nti otwagala webala kuba nti osubscribinga omukutu guli gumu Uganda Mukamuli Bampita Ntambi Kimso Namon Rich Boy Maxudi Junior webala kuba nti otambula naffe mwana wa mama webala kuba nti otwagala genda ku Facebook nkosa Ntambi Kimso genda ononyeko muganda wange admin genda ku Twitter nkosa Kimso 16 genda ononyeko mpolampola ku Snapchat nkosa Kimso 2 genda ononyeko Bloody nkwagala nnyo ate bogenda ku TikTok nkosa Kimso 16 ku Twitter nkosa Kimso 16 atenga ku Instagram nkosa Ntambi Kimso 5 genda ononyeko tutambule ffenna mpolampola genda ku Facebook tekamu Uganda Mukamuli like the page follow mpolampola tumenenga tukuza system zonna nga besino kutambula nakulwalero nkuletedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Elisa Msuuza Kenzo yes nakulwalero nkuletedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Elisa Msuuza Kenzo yagenze gye bayita Togo kuba nti asanyusa ku bitundu bye byekyama nkujiddamu Elisa Msuuza king of popular music Kenzo bwetwogerera ali mu ggwanga lya Togo agenze kuba nti asanyusa bitundu bye ebyekyama n'okuba nti obalyawo asanyusa n'abantu omubali twagamba ffe wano tetuleeta palapasa y'ensonga lwaki twasala okuba nti tukufunira byamawulire agatambula mpolampola naawe ogamanye mpolampola ng'ava e Kampala Elisa Msuuza yasobodde okuba nti ayitibwa mukwano gwamanyikiddwa nga Emmanuel Adbayo y'omu ku bazanyi abaali aba Arsenal yafuuka ow'ettutumu ng'ali mu club ya Arsenal mpolampola yavaayo n'agenda mu ttiimu enza n'asambirako ne Baka oba Barcelona gwe bayita Emmanuel Adbayo mpolampola Emmanuel Adbayo yasobodde okuba nti ayita Elisa Msuuza mu ggwanga lyabwe erya Togo era nga omuvubuka ono yasobodde okuba nti agenda mu nnyonyi mpolampola yagenze ne bakyali abatonotono yagenze bakyali abatonotono era nga yagendedde mu VIP mukuba nti agenze mu ggwanga lya Togo basoose ne bagamba nti obalyawo waliwo omusajja ono kyagenze okukola ekyenjawulo twagenze okitegerako nti Emmanuel Adbayo yamuwadde tiketi asobole okuba nti amucekinga kuno okuba nti obalyawo atukkiriza emirimu kitwakitegerako nti obalyawo
Amusajja mukulu ono alina byagenza okukola emirimu emirala mu kunoonyerezaako mpola mpola okusobola okuba nti tukontaktinga mikwano gye twakitegeddeko nti obaolyawo Emmanuel She Adebayo alina omukyalo mubalagavu gwe yasobodde okuba nti yafunira Eddie Kenzo era nga Adebayo yagambye nti muganda wange gwona obuwulu abakyala bannayuganda gye bali nti bakusumbwasumbuwa kankuwe omukyala ava mu ggwanga lyaffe ofuuke mukodomi wange ddala. Emmanuel She Adebayo y'omu ku mikwano gya Kenzo, y'omu ku baboola Kenzo basobola okuba nti yenyumiriza mu ku bakyali Kenzo basinga okuba nti ayagala era nga Emmanuel She Adebayo sibe mulundi gwe gusooka okuba nti ayita Edrisa Musuza mu ggwanga lya Togo ne mu African Cup yaliyo mu ggwanga lya Morocco ba Togo omusajja ono yamuyita mpola mpola. Kenzo ne Adebayo baze nga basinkana bwe twogerera ekintu bakitutte just ku normal level bwe twogera Kenzo yasobodde okuba nti afuna omukyala ow'ettabo yasobodde okuba nti afuna omukyala emboko fire omukyala ono bagamba nti ali ku first family ya Togo wala tunaba kuba nti tukifuna bulungi nnyo kibazo okuba nti obalyawo Kenzo omukyalo ono yamugye mu first family ya Togo era nga Emmanuel She Adebayo yavudde nakuba nti abalinkinga mpolampola naye nga ate amulega gamba nti obalyawo Kenzo yasobodde okuba nti agenda mu Togo okuba nti akola music olumala okukola music we ne concert esikaddeyo abeere nti akola ne collabo n'abasajja abo abasajja abo boogera lu Portuguese kogata yes n'olufaransa mpolampola era nga Kenzo yemu ku bayimbi abakyasiza okuba nti bakatinga crosses eyo nti omusajja ono asoundingamu ng'Abafaransa n'Abaportugal mpola mpola era nga music we akwata nnyo mu nsi z'Abafaransa yes bonjour simanya biki ebyo yes Abafaransa n'Abaportugal n'Abaspana so n'olwekyo Kenzo ali mu Togo okuba nti akyamula abagizi naye nga ate twakitegeddeko nti Kenzo yafunyeyo n'omukyala omulala. Kenzo tujjukire nti wano e Kampala mukyala we yagenda bamupasula bamutwalako n'atandika okuba nti yekwata ku bisubi lwemu namakolo yasobola okuba nti asulawo Kenzo n'agenda n'omusajja enjasa biggu omusajja omujjanjabi w'ebitundu by'ekyama omusajja Dr. Mulamba bamuyita Dr. Hamza Sebunya mpola mpola wano nno Kenzo yasobola okuba nti obalyawo adda ku street nga talina mukyala yenna atalina yadde amusiiya atalina amufaako atalina amugambako atalina amukola birungi wano nno bwe twogerera Kenzo mu kuba nti obalyawo naye agezaako okuba nti yeenoonya okuzigabwa nti yeezuula okuba nti atambula n'ebintu nga birina okubeera mpola mpola. Kenzo yasobodde okugenda nafuna omukyala mu ggwanga lya Ivory Coast olunaku lwaleero basobodde okuba nti basinkana olunaku lwaleero basobodde okuba nti b'emitingo olunaku lwaleero basuze mu masala. Kenzo atandise okuba nti afuna essanyu obalyawo lyamaze ebbanga gatafuna mpola mpola abamu bagamba nti obalyawo Kenzo yes naye mbu puleya simanya biki naye nga Kenzo agamba nti nze bansuulirawo bwerere bansuulawo nga sirina musango bansuulawo nga ngeze kunoonya kasente bansuulawo nze musajja wattu atalina ttabo omukazi yakera ku makya n'agamba nti nkukoye atandika anasalawo anagamba nti ngenze era mu kugenda kwe nange saasobola kuba nti mwesibako nasalawo kuba nti yes omusajja ono omukyalo oyo nange mwesonyiwa mpolampola kwe kusalawo kuba nti nkuuma obwesigwa kati nno wenjogere nasalawo kuba nti nkuza abaana bange okuli Maya Musuuza ku gata ne Byebe amenyikiddwa nga Amal Musuuza kati nno bano nno tebajja kukola nga tekuliiko muganda waabwe mulala era nga wenjogerera ngenze mu Togo kuba nti obalyawo nonnya mukyala asobola okuba nti anzaalirayo omwana omulenzi omwana omusika omwana asobola okuba nti ambeereramu mpaka last bamuyita Edrisa Musuuza Kenzo wetwogerera Emmanuel She Adebayo yamufunidde omukyala ow'ettabo Adebayo yafunidde Kenzo omukyala omutogo era nga Kenzo bannayuganda yababuuka dda. Kenzo mu bigambo byasembayo agamba nti tayagala kuba nti afuna mukyala abeera mu Uganda oba omukyala nga amanyi nnyo Oluganda akwalitize mugamba nti yes yadde nga munoonya mugole yadde nga alinda mugole yagamba nti takyayagala mukyala amanyi nnyo Luganda because abakyala aboogera Oluganda abo balina engambo era nga omukyala gwalina okuba nti afuna mbutabeera mu Uganda wano nno mpolampola abasinga batandika okwebuuza Kenzo mukyala ki gwagenda okuba nti afuna Kenzo mukyala ki gwategese okuba nti afuna Kenzo mukyala ki gwagenda okuba nti awako bwe twogerera musajja mukulu yavudde mu Uganda anayolekera Togo era nga mu ggwanga lya Togo yafunye ekimyula from first family era nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Emmanuel She Adebayo yamuteereddewo mpolampola nkugambye omukutu guli gumu gwa Uganda mu
Kamoli bampita Ntambi Jimson na Rich Boy Maxudi Junior webula kwanti otambula naffe webula kwanti osubscribe webula kwanti otwagala webula kwanti otufiirako mullo mbagala nnyo Julius Katongole nkutumiddeko Dera from UK nkutumiddeko Tina nkutumiddeko Promise Kenzo nkutumiddeko Rihanna nawe nkutumiddeko webula kwanti otambula naffe webula kwanti otwagala webula kwanti osubscribe nga webula kwanti otufiirako mukutu guligomu gwayagana mukamoli genda wansi awo tekawo komenti yo tubulire Kenzo okufuna omukyalo omutali munnayuganda kimukolera oba kimuggyeko akatale Uganda kiddamu Kenzo okufuna omukyala atali munnayuganda kimukolera oba kimuggyako akatale Kampala Uganda bampita Ntambi Jimso. Until next time.